nze Mubiru Smart teweerabira abadde tomanyika nkujjukize baatuyigiza bw'otuukanga awantu sooka weeyogereko wabeerawo abapya abaze nga tebakumanyi nze Mubiru Smart ow'entuuma nabagambye guno gwe muliro gwaffe gw'akadongo kamu then kanzire ku mulamwa oluyimba olwo bifa mu maka tulaba Nabiri ajja atya basudde bwajja alese kannyina mu ssomero addayo akanona kannyina yasooka kawandikira luyimba olwo ebifa mu maka gamba batandikidde mu kubuulira alubamu eyo y'alubamu yabasuddeyo okubiri kuli oluyimba olwo bagiyita okuzaala kwa leero kuliko okuzaala kwa leero ntuuse ne Walumba Ettanda kuliko Uganda ebadde etya lwe luno kati erika nnyimba nnyingi nnyo kwe kulina ebifa mu maka naye oluyimba olwo alubamu eyo basudde bamutwala mu studio kukola nga bakamuleeta bamututte okukola ennyimba 6 alubamu ya Mukyala Mugerwa ye kasita yakwata ku gita bw'ati n'agamba katubulonde akuba ennyimba 10 n'ezi n'agamba mulondemu ze mwagadde esigadde mumanyi oba muzisuula mu kasasiro muzisuule n'agamba sha ono omusajja omuyimbi bw'ati ennyimba zino tuzisuula tutya yakuba ennyimba 12 ne bajjako ennyimba 6 ne bassa ku Mukyala Mugerwa Mukyala Mugerwa yakafuluma myezi mitono ne bazzaako okuzaala kwa leero yo kuli Walumba Ettanda kati kwe kwajjira Immaculate Nabiri ng'ayimba naye ebe nanga bikyali awo nkyanoonyereza ku mwami ono Kasozi sinaba kumalayo kunoonyereza kwange omusajja eyalinga buli kimu akikola naye ng'atendeka n'abalala babikola okusinga ye kwegamba ye nga awali obunafu wanogera eddagala omusajja eyo Kasozi ye musajja yasooka kwegamba okwekaliza mu nnyimba mu kuyimba kwa leero mu kuyimba kwa wano yavuma n'ekigambo ekinene no twaini komani olabanga nkukimyeyo nteeranga magujazi nga bane sire sitaboni n'akikubawo ekyenkana omuzindaalo kaakati oyo omusajja Kasozi atenza okuvala ennawulire oluyimba lwe nga yasaba enva zaguze n'aziiwa n'emmere n'agisamba ku kyoto awo namutya ne mmugirako enkoofiira then abayimbi Kasozi mu mikono gye mu kubaawo kwe mwe twafunira Hamani basudde ne Nabiri mwe yajjira muli then ne Nakitta ajjira mu kooti z'abasudde nkulaga we tufuna abayimbi criterias ezo tuzeyambise mu kufuna abayimbi ba leero mu kubavumbula bere b'amaanyi sijja kubalimbalimba kambabulira ebituufu ebibiina basudde aba yajjira mu lukwata gita singers olaba amaanyi bwe bagazimbira mu lukwata n'agenda akola kabuladda n'abeeramu ne mwannyina ne Kasozi najja n'abeera mu kabuladda kadongo kamu bwato bwe yagaggawala kadongo kamu okuva mu myaka gy'entalo yajja n'agaggawalira ddala naye nga abayimbi enteekateeka tuli mugizaawo waliwo emboozi gye twanyumizaako ne muzeyise bate ennaku ezo Valentine ebadde ya Lwakutaano naye twasinkanyeeko ku Lwokutaano olwaddiridde ng'avudde ku Shafront page ne twogera emboozi enoga muzeeyi tugenda kuyamba tutya abaana bano abato abajja bamanyi okuyimba naye tebalina nnyimba kugamba ekigambo kyaŋŋambye ate alinga eyankomeredde omusumaali yaŋŋambye abaana abo gwe wa studio wa Kadongo Kamu gwoli namba no producer mu Kadongo Kamu awo omwana wajja n'oluyimba ng'owulira lugwako mu tuni y'omulala obuzibu tebamanyi kubagita mujjeeyo gwe kubagita omuyiyiza ayite ewalala tomulikodinga luyimba ekyokubiri omwana oyo muyigirize bw'alina okuyiyiza ku ndongo ng'avumbula tuni ezize nekiyinza ku kigambo kiri kyaŋŋambako olala nti omuntu bw'obanga omanye endongo oyiga kwegamba oyiga obufuna okuboola tuni bw'oyimba ekigambo nga kigamba ku luno ntuuse n'akaboozi akazibu yenze bbaasa omwana wa Katende kiwano nga ngenze wa Hamani basudde lwaki siddukayo misinde kyova obuukayo n'okuluno ntuuse n'akaboozi gamba no kikuleetera okuyimba ng'ofulatinga bw'ona afulatinga eyo tujja kukusiŋŋaana mu aluto tukuzze mu soprano ogw'oyimba omulungi kati waliwo endongo ze tujja okuyigiriza abaana ndowooza ntandika okuzimba tulaka nziwe nga abayimbi abaana abatandika mugambe genda oyize omu oluyimba muyimbiremu layini nga 2 then tuli mu kutambula n'ennyimba katulabe ku luyimba eno nno tulina kulaba ku luyimba omwana w'abalo nalwo tulinako emboozi